Okusaba okusinga okuyambibwa mu biseera eby'obuzibu. Obuzibu bwo bwe buba bususse okugumira ng'ogamba nti waliwo ku ssaala zino ennene kijja kukutwala mu kkubo erigenda mu kusalawo. Zino nsibuko nnene ey'okubudaabudibwa okukukubiriza okuba n'emboozi yo ey'obuntu ne Mukama leero. Okusaba okuyambibwa. Ayi Mukama wange, gwe kiddukiro kyange era amaanyi gange, gwe obuyambi bwange buli kiseera mu biseera eby'obuzibu. Bwe kirabika ng'ensi yange emenyekedde okunzitoowerera, n'ensuulibwa emiyaga gy'obulamu bwange, n'okutya okutya kwange, bwe mba omunafu obeera maanyi gange, bwe mba ndi mu bulabe obeera buddukiro bwange, bwe nkaaba okusaba obuyambi ojja kuddamu. Nzijukiza Mukama nti bulijjo oli nange, tojja kuvaawo wadde okundeka. Okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Erinnya okusinga byonna amannya, okusaba. Mukama Yesu Kristo gwe erinnya waggulu wa buli linnya eddala. Erinnya lyo liringa omunaala oguliko ebigo mwe nsobola okusanga obukuumi n'obukuumi. Bwe mba nfunye obuzibu nsobola okufuna emirembe mu linnya lyo. Bwe mpulira nga ndi munafu nsobola okufuna amaanyi mu linnya lyo. Bwe mpulira nga nzitoowereddwa nsobola okuwummula mu linnya lyo. Bwe mpulira nga neetooloddwa puleesa mu buli ludda nsobola okusanga obutebenkevu mu linnya lyo. Erinnya lyo linyuma nnyo. Mukama nnyamba okukusinziirako. Okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Essaala ya Katonda waffe ow'omu ggulu. Ayi Katonda omutonzi wa buli kimu, omukono gwo gwasuula emmunyeenye mu bwengula, era omukono gwo gwe gumu ne gutuuka wansi gye ndi nga gukwata mpola. Sirina maanyi ga kukola ku mbeera gye njolekedde. Nsaba onnyweze n'omukono gwo ogwa ddyo omutuukirivu. Simanyi kyakukola, nsaba onnyambe. Oŋŋambe nti seetaaga kutya oba kwetamwa, okubanga ggwe Katonda wange oli nange. Nnyamba okumanya okubeerawo kwo wakati mu mbeera zange, era nkuggyeko amaanyi okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Essaala ey'obuwanguzi. Taata ow'omu ggulu, ggwe maanyi gange era oluyimba lwange. Osaanidde okutenderezebwa kwange kwonna, ne bw'eba mbeera ki. Bwe ntunuulira okufa kwa Yesu n'okuzuukira, ndaba obuwanguzi obusinga obunene obwawangula edda ku lwange. Nsaba nfune obwesige mu buwanguzi obwo, era nti obulamu bwange nja kubuwangaala mu musana ogw'omukwano gwo. Kyonna ekiyinza okuba nga kigenda mu maaso ekinneetoolodde, nnyamba Taata okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwagala okw'olubeerera. Okusaba. Ayi Katonda gwe w'olubeerera, tolemererwa kuyamba abantu bo. Mu byafaayo byonna tukulaba nga weeyisa mu kwagala eri abaana bo. Bwe bakukoowoola owulira n'oddamu. Bwe balemererwa ne mu kukyuka tokyusa ku mugongo gwo. Mu kiseera kino eky'obuzibu mpa ebirowoozo ebinywevu era onzijuza emirembe nga bwe nkuteeka obwesige, nga bwe nteeka obwesige mu ggwe, ng'oli naawe, ng'oli nange sijja kugwa. N'ennyumba ezimbiddwa ku musenyu naye nja kuyimirira. Ng'oli nange sijja kugwa. Ng'ennyumba ezimbiddwa ku musenyu naye nja kuyimirira nga ndi munywevu, ng'ebigere byange bikuliko. Olwazi olutaggwaawo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
okukakkanya okutya kwange okusaba. Taata ow'olubeerera, omanyi eby'emabega byange, eby'omu kiseera kino n'eby'omu maaso. Tewali kikumanyiddwa. Bwe neeraliikirira ebiri mu maaso gange, nsaba okkakkanya okutya kwange, ng'omanyi nti ogenda mu maaso gange. Sijja kubeera nzekka, kubanga bulijjo ojja kuba nange. Osuubiza nti tojja kulemererwa okusinza, era oli mwesigwa okutuukiriza ebisuubizo byo byonna. Ggyawo okutya kwange, okyuseemu n'okukkiriza mu kwagala kwo okutaggwaawo, okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda ye ssaala yange ey'oku lwazi. Katonda wange, olwazi lwange era omunonozi, omanyi buli kimu ekinkwatako. Onnunudde okuva mu kibi kyange, ompise mu linnya lyange. Nze ndi buwogwe, nga mpita mu kibuyaga w'obulamu bwange. Oli nange. Oŋŋamba nti sijja kubuutikirwa mu mataba oba okuliibwa omuliro. Gwe mulokozi wange mu buli kitundu ky'omubiri gwange, era gwe mulokozi wange mu buli kitundu ky'obulamu bwange. Ompa buli kye neetaaga, omukka gwe nkozesa okusaba essaala eno kirabo okuva gy'oli. Nsaba okwesigama ku ggwe okuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulangira w'emirembe okusaba. Mukama Yesu Kristo, gwe omulangira w'emirembe, wassa omukka ku bayigirizwa bo n'obawa emirembe gyabwe. Nsaba nti wandimpa emirembe mu kiseera kino eky'obuzibu. Bwe mpulira okweraliikirira, wandinzijukiza nti ekigambo kyo kigamba nti sikyetaaga kweraliikirira, naye buli kye nsaanidde okusaba. Naye mu buli kye nsaanidde okusaba, emirembe gyo ogisukkulumye ku kutegeera. Gijja kukuuma omutima gwange n'ebirowoozo byange. Nsaba ompe emirembe egyo mu kiseera kino okuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ggyawo essaala yange ey'okutya. Taata ow'okwagala ennyo, owulira okusaba kw'abantu bo. Nsaba okutu kwo ku kukaaba kwange okuyambibwa. Nga bwe nkunoonya wandinzizeemu, n'onziggyayo mu kutya kwonna, okutya okutiisa okunzitoowerera. Tekugumira mukisa mu kitangaala ky'amaanyi go ag'okwagala. Bwe mpulira nga sifuga, nzijukiza nti oli mu buyinza. Ebintu byonna obikola wamu olw'obulungi bwange. Ne bwe mba sitegedde ngeri ekyo gye kiyinza okusoboka, yongera okukkiriza kwange mu ggwe okuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okusaba kwa Katonda ow'emirembe. Katonda ow'emirembe gyonna, ggwe ensibuko y'essuubi lyonna mu bulamu. Embeera zange ziri wala nnyo okuva mu mirembe mu kiseera kino. Mukama, naye emirembe gyo si mirembe ensi gyewa. Emirembe gyo giyinza okusukkuluma ku mbeera gye nsangamu omutima gwange gutawaanyizibwa. Ogamba nti osobola okuggyawo okutya kwange. Mpa emirembe, era mpa emirembe gyo, era okyuse ebirowoozo byange, omutima gwange n'ebikolwa byange. Sisobola kulaba ngeri gye nnyinza kukola, naye osobola okukola ekkubo okuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda, oli nange okusaba. Taata ow'obwesigwa, tonvangako era tovangako ku ludda lwange. Wadde nga ntera okutaayaaya okuva gy'oli, bulijjo osigala ku mabbali gange.
ng'oli ku ludda lwange, sijja kukankana obulamu bwonna bwe bunsuulirira. Nyamba bulijjo okukuteeka mu makkati, okuluŋŋamya ekkubo lyange n'okunkuuma. Nga bwe nfuna okumenya kw'ensi eno, wandizzeemu okuzza obuggya emmeeme yange okugenda mu maaso n'okukutendereza. Tewali Katonda nga ggwe. Osaanidde okutenderezebwa kwange kwonna okuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina.